Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero mu kiseera ekyakaakano kiriko omutwe gugamba nti tuzze buggya nate, revive us again. Era ng'okusinziira mu bigambo bino bye tugenda okwogerako olunaku luno, nsaba tusooke twewombeeke tuweeyo okusaba. Katonda Kitaffe Ayinzabyonna ow'ekisa ekingi omwagalwa, oli wa kitiibwa Mukama kubanga ogwanidde okusinzibwa. Twebaza ekisa Mukama ky'otuwadde n'okusaasira kwo, ne twebaza obulungi bwo n'obugabirizi bw'otuwa buli nkya. Tuzze mu maaso go Mukama olw'okuyiga ekigambo kyo, ne twebaza Mukama ne baganda baffe abasobodde okukeera ku makya tugabane wamu ekigambo kya Katonda. Ffenna tubeere Mukama era otuwe obuwanguzi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tugenda kusisinkana ekyokuyiga kyaffe mu kitabo kya Matayo, mu kitabo kya Yokaana essuula ey'okutaano, we tugenda okuggya ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku luno olwaleero. Omuwandiisi w'ekitabo kino ekya Yokaana mu ssuula ey'okutaano olunywa olusooka lugamba nti oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga y'Abayudaaya, Yesu n'ayambuka ku Yerusaalemi. Naye mu Yerusaalemi awali omulyango gw'endiga waliwo ekidiba kye bayita mu Lwebbulaniya Besesudda nga kiriko ebigango 5. Omuwandiisi ono bw'atandika ebigambo bino mu ssuula eno ey'okutaano, atugamba nti oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga y'Abayudaaya. Bw'osoma essuula ey'okutaano, waaliwo ebikolwa ebyekisa n'ebyamagero Mukama bye yali akoze olw'ekisa kya Katonda. Yesu bw'amaliriza okukola ebyo byonna, mwalimu okuwonya omwana eyali alwadde, mwalimu okusisinkana omukyala Omusamaliya. Ebyo Yesu bw'amala obuweereza obwo, omuwandiisi wa Bayibuli kyava atugamba nti ebyo bwe yali abimaliriza okubikola, waaliwo embaga y'Abayudaaya eyali egenda okugenda mu maaso. Era embaga eyo bwe yali egenda okugenda mu maaso, nti ne Yesu n'ayambuka ku Yerusaalemi. Omuwandiisi w'ekitabo kino ekya Yokaana bw'aba awandiika tannyonnyola kika kya mbaga yali egenda kukwatibwa. Naye abawandiisi b'ebyafaayo abannyonnyola Bayibuli balaga nti embaga eyali eyogerwako mu ssuula eno ey'okutaano ey'ekitabo kya Yokaana yali embaga eya Pentekooti. Kubanga okusinza kuno kwali kugenda okubeerawo nga Mukama waffe Yesu anaatera okuwaayo ssaddaaka enaasobola okutangirira ebyonoono by'abantu. Era embaga eyo mwe mwali Yesu we yali agenda okuweebwa abantu omukisa okubeera nga basumululwa mu mbeera zaabwe zonna. Embaga eyogerwako wano yali mbaga ya Pentekooti. Bw'osoma okubala kw'Abayudaaya bwe bawandiika numbers babeera n'amakulu ge babeera bategeeza. Mu Lwebbulaniya Pentekooti kitegeeza 50. Nga bwe tusoma Bayibuli, 50 kyali kiseera kya ssanyu eri Abayisirayiri nga bakyali mu lugendo lwabwe okuviira ddala Katonda nga bawadde omukisa okumala okutereera mu nsi gye yali abasuubizza. Pentekooti kitegeeza 50. Ekiseera ekyo ekya 50 bwe kyabeerangawo, abantu abo bonna abaali batwaliddwa okubeera abaddu baabwebwanga eddembe ku lunaku oba ku mwaka ogwa 50. Abaalina amabanja mu mwaka ogwa 50 amabanja baagakomyanga. Abantu abaali batwaliddwa nga baddu okuva mu maka gaabwe ne bagenda mu maka amalala baafuulibwanga ab'eddembe. N'olw'ensonga eyo, embaga eno eya Pentekooti eggyayo bulungi ekifaananyi nti olw'okubanga ffenna tuli baddu ba kibi, Yesu yambuka mu Yerusaalemi okukwata embaga eno
okusobola okweraga nga bw'agenda okuwa abantu be eddembe n'okubasumulula okuva mu mbeera ey'ekibi. N'olwekyo kyamugwanira okugenda e Yerusaalemi okulaba ng'obuweereza obwo abutuukiriza. Y'ensonga lwaki bwe yatandika okubuulira enjiri, bw'osoma essuula ey'okuna eya Matayo, atugamba nti yajja okubuulira omwaka gwa Mukama ogw'okuteebwa, okusumulula abo bonna abasibiddwa. N'olw'ensonga eyo Katonda waffe bwe tubeera mu kisa kye nga bwe yakirwa mu Kristo Yesu, atuwa eddembe ly'okusumululwa mu mbeera zaffe zonna ze tuyinza okubeera nazo. Onyo olwokubiri tugambye nti mu Yerusaalemi awali omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba kye bayita mu Lwebbulaniya Besesudda nga kiriko ebigango 5. Ekifo kino bakiyita Besesudda kyaliko ebigango 5 oba ebisenge 5 nga kyawuddwamu emirundi 5. Mu Lwebbulaniya ekigambo Besesudda kitegeeza ennyumba ey'okusaasira, House of Mercy. Ekifo kino kiyitibwa ennyumba ey'okusaasira oba mu Lwebbulaniya Besesudda kyali kyawuddwamu emirundi 5. Ebigambo bino byonna byetegereza, Mukama alina obubaka mu bigambo bino nga bwe biri. Ekisenge kino oba ekifo kino okwawulwamu ebisenge 5 kyali kitegeeza ekisa kya Katonda. Namba 5 mu Lwebbulaniya etegeeza God's grace, ekisa kya Katonda. Ekifo kyali kiyita Besesudda nga kiyitibwa ennyumba ey'okusaasira era nga kyawuddwamu emirundi 5 egitegeeza ekisa kya Katonda. Olw'ekyo abantu baavanga gye bava nga bagenze mu maaso ga Katonda okusooka kwa byonna Mukama abasaasire mu mbeera ez'obulamu bwabwe bwonna. Ensonga ey'okubiri, abantu bajjanga mu maaso ga Katonda, Katonda asobole okubalaga okusaasira, asobole okubalaga ekisa kye. Bw'osoma Bayibuli mu layini ey'okutaano mu ssala ya Mukama waffe Yesu egamba otuwe emmere yaffe eya leero. Amakulu nti n'emmere tugifuna lwa kisa kya Katonda. Bw'osoma mu lugendo lwa Yusufu ne banne bwe baali baganda be bagenze okumusisinkana, muto waabwe Benjamini yamuwa emmere esinga ey'abaganda be emirundi 5. Amakulu nti baganda ba Yusufu baafuna ekisa okuva eri Yusufu olwa muganda waabwe Benjamini. Yusufu n'abatabakolako kabi, n'ebyo bye baamukola n'atabijjukira. N'olwekyo bulijjo nga tujja mu maaso ga Mukama ku lw'embeera z'obulamu bwaffe, tugwana okutegeera lwaki tujja eri Katonda. Abantu abamu bajja eri Mukama kulaga nfaanana yaabwe, abamu bajja eri Katonda kulaga engoye ze bambadde, abamu bajja eri Katonda okulaga nti b'amaanyi. Eri abamu abajja mu kkanisa n'atambula okuva emabega gy'atuukidde n'atuuka mu maaso nga bw'akoona enkondo, abantu bonna ne bafuna attensioni ye. Ekigendererwa ekireese abantu eri Mukama, omuntu oyo n'akibeera nga afaanana nga akiwugula. Olw'ekyo gwe muganda wange ne mwannyinaze ampuliriza, bw'oba ozze mu maaso ga Mukama, nsonga ki ekuleeta eri Katonda? Abantu bajja eri Mukama, Mukama abasaasire, Mukama abalage ekisa. Gwe ensonga ey'okujja kwo, ensonga ey'okujja kwange nga nzize eri Katonda nsonga ki? Olw'ensonga eyo, bulijjo nga tujja eri Mukama tugwana okubeera nga tulina ensonga ey'amazima lwaki tujja eri Katonda. Kubanga ffenna olw'okubanga tuli boonoonyi twetaaga Katonda atusaasire, atulage ekisa. Kubanga bw'atatukolera ebyo tetusobola kubeera balamu. Ekigambo ekisa kya Katonda, God's grace, kitegeeza ekyo kye tutagwana. God's unmerited favor, omuntu ky'atagwana. Bingi bye tutagwana. Tetugwana kuyitibwa baana ba Katonda, tetugwana kubeera balamu. Naye Katonda olw'okubanga yatusaasira
n'atwagala nga bwe yayagala omwana we omu yekka Yesu Kristo, olwa ssaddaaka gye yawaayo nga ye ekisa kya Katonda, y'ensonga lwaki weetuli, y'ensonga lwaki tufuna ebyokulya, y'ensonga lwaki tugenda ne tukola Mukama n'atulabisa omukisa. Olw'ensonga eyo tubeerenga n'ensonga ey'amazima lwaki tujja mu maaso ga Mukama. Olunyiri olwokusatu lugamba nti mu bigango bino ebifo ebyo ebitaano ebyali byawuddwa mu kisenge kino byali birimu abalwadde. Omuwandiisi agamba nti mwagalamirangamu ekibiina ky'abalwadde, abazibe b'amaaso, abaalemala, abaakonziba, kubanga malayika wa Mukama yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisanga amazzi. Oyo yasooka okugendangamu ng'amazzi gamaze okubimba yawona obulwadde bwe bwonna. Mu kifo kino kyayogeddeko eky'e Besusayida mwalimu abantu abaalwala era nga endwadde z'abantu bano za njawulo. Bw'osoma Bayibuli ezimu ziraga nti abantu bano baali bakateeyamba mu bo nga tebalina maanyi newankubadde obusobozi okubaako ekintu kyonna kye bayinza okwekolera. Era ayogedde ku bika by'abantu nti abamu baali baalwala nga bazibe b'amaaso, abalala baalemala, abalala baakonziba, naye nga balina obwesige mu mazzi agaabimbanga. Amakulu nti mu kifo eky'okuteeka ebirowoozo n'amaaso gaabwe ku Katonda, baateeka obwesige mu kintu ekyali kitayinza na kubayamba ne bagajja ku Katonda. Ekifaananyi kino kyatulaga kifaananyi ky'abantu ba Katonda. Waliwo Setaani lwatuziba amaaso nga n'ebyo Mukama by'atukolera, ebirungi by'atukolera tetusobola kubiraba. Waliwo ekiseera Setaani bw'atuleetera okulemala nga n'ebyo Mukama by'atugamba okutambuliramu tetusobola kubitambuliramu. Setaani atuleetera okukonziba mu bulamu bwaffe nga n'okuweereza Katonda kibeera kizibu. N'olwekyo abantu bano bajja amaaso gaabwe ku Katonda ow'amaanyi asobola okubayamba, ne beesiga amazzi ag'omu kidiba omutaali buyambi bwonna. Olunywa Bayibuli lugamba nga weeyongedde okusoma ku nnyiriri olwokutaano lugamba nti ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yaakamala emyaka 38, nti Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yaakamala ennaku nnyingi, n'amugamba nti, oyagala okuba omulamu? Mu bantu bano abaali bagalamidde mwalimu omuntu eyali alwadde nga yaakalwala emyaka 38. Oluusi nga nsoma Bayibuli neebuuza lwaki omuntu ono yalwala emyaka 38, lwaki teyalwala 10, lwaki teyalwala 2? Naye Katonda okuwandiika emyaka 38 yalina ensonga. Emyaka 38 gye tulagibwa wano, bw'osoma mu ndagaano enkadde etulaga nti Mukama ng'akulembera abaana ba Isirayiri okubaggya mu nsi ey'e Misiri ng'abatwala mu nsi ensuubize, waliwo yatuuka n'abatuma n'abagamba nti mugende mukette ensi. Abantu bano ne bajeemera Katonda ne bagaana. Katonda mu kunyiiga n'abagamba nti mugenda kumala mu ddungu emyaka 40. Mu myaka 40 abantu bonna abakulu abaali ab'amaanyi abaali basobola okulwana entalo bonna baali balina okubeera nga bafudde. Era bw'osoma mu kitabo kya Mateeka olwokubiri essuula ey'okubiri olunyiri olw'15 watuwa bulungi ekifaananyi ekyo nti mu myaka 38 abantu bonna abaali abakulu abaali balina amaanyi abaali basobola okulwana bonna baali bafudde. N'olwekyo emyaka gino 38 omusajja ono gye yalwala gyali myaka gya kukola bitagasa, gyali myaka gya butaweereza Katonda, gyali myaka egy'okwegugunga, gyali myaka egyali giraga obujeemu bwabwe. Y'ensonga lwaki omusajja ono yalwala emyaka egyo, n'agongobala, tasobola kuweereza Katonda,
tasobola kubaako kyakola, n'omugaso talina. Bw'osoma Bayibuli ez'Oluzungu ezimu bamuyita invalid. Amakulu nti yali talina kyasobola kugatta ku society. Amakulu g'okubeerawo kwe nga temuli. Naffe tusobola okufaanana nga omuntu ono. Ng'ekyamazima tuli mu kkanisa ya Mukama naye nga tetuli productive, tewali kye tusobola kukola. Tuli awo, batugamba okuweereza, tetukkiriza. Ng'obulamu bwaffe tebulina kya mugaso kyonna kye buyinza kukola. N'olwekyo emyaka gino 38 gyali myaka gya buddu, Setaani ng'akutte ebirowoozo by'abantu nga tebakyalina kiddako mu bulamu bwabwe. Yesu bw'asisinkana omusajja ono ng'ali mu mbeera efaana bw'etyo, Setaani ng'amugongobazza, tayinza kuweereza, tasobola kubaako kyakola. Bayibuli etugambye nti Yesu n'amulaba n'amugamba nti oyagala okubeera omulamu. Olw'okubanga ekyo yali akimanyidde nga kitundu ku bulamu bwe, Yesu bw'amubuuza nti oyagala okubeera omulamu, yamugamba nti, omusajja ono yaddamu n'amugamba nti mu lunyiriri olw'omusanvu lugamba nti omulwadde n'amugamba nti, ssebo, sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi we geeserera, nze wenzijira omulala ng'asoose okugakkamu. Omusajja ono ky'ataalowooza nti amubuuza ebigambo ebyo by'oyo asobola okumuwonya. Teyategeera nti amubuuza ebigambo ebyo ye muyinza w'ebintu byonna, wabula okuddamu kwe kulaga nti ne Katonda kennyini yali tamwesiga, wabula obwesige bwe obw'amaanyi bwali mu mazzi agataliimu buyambi bwonna. Njagala okubuuza ne mwannyinaze ampuliriza, gwe mu bulamu bwo leero, mu kusoomozebwa okw'obulamu, nga n'ekibi kitugongobazza, nga mu bulamu bwaffe tetulina gye tusobola kweyongerako, obwesige bwo buliwa? Yesu ajja gye tuli mu ngeri ez'enjawulo ng'ayagala okutereeza obulamu bwaffe n'okubulongoosa, naye abuuza ekibuuzo nti oyagala okubeera omulamu? Kubanga njagala okutegeeza ekibi kitugongobazza, entegeera yaffe tekyali yeeyo, ebyo bye tukola nabyo si bye bituufu. Ekibi kituleetedde endwadde eza buli ngeri, kubanga n'abantu tetukyalowooza bya mugaso, tetukyakola bya nsonga. Mu kkanisa tusobola okubeeramu naye nga tetuli Bakristaayo b'amazima, ng'ekyamazima tulwadde. Abantu balwadde endwadde y'obukaba, abantu tulwadde endwadde y'obwenzi, abantu twalwala endwadde y'obutayagaliza, abantu tulina endwadde ey'okwerowoozaako, abantu tulina endwadde okulowooza nti tuli b'amaanyi era ba muwendo okusinga abalala, abantu tulina endwadde ey'okulowooza nti ekitiibwa kyaffe eky'oku nsi kirina kye kiyinza okutwongerako n'okutereeza enkolagana yaffe ne Katonda. Wakati mu kwerowoozaako okufaana bwe kutyo, n'endwadde zaffe Setaani nga bw'azireese, Yesu ajja gye tuli okuyita mu kigambo kye ng'abuuza ekibuuzo nti oyagala okubeera omulamu. Abantu bangi ansa yaffe tebeera kkiriya, ng'omusajja ono bwe yaddamu nti sirina muntu yenna ansuula mu kidiba. Yesu gwe ng'akubuuzizza, wakati mu kusoomooza okw'ekibi kw'oyitamu n'ebyo byonna by'oyitamu eby'obulamu obwa bulijjo, bw'abuuza ekibuuzo ekifaanako bwe kiti, okuddamu kwo kuli ludda wa? Singa tuweereddwa omukisa, abantu abamu twandizzeemu ebibuuzo nti singa Mukama ompe ensimbi nandibadde ndi bulungi, singa Katonda ompe kino obulamu bwange bwandibadde bukyuka, ne twerabira obuzibu bwaffe obukulu nga endwadde ey'ekibi. Bayibuli etugamba nti omusajja yaddamu bulala, naye olw'ekisa kya Katonda emyaka newankubadde nga gyali 38 bw'ogyetegereza ng'ogyawuddemu 38, okusooka kwa byonna mu Lwebbulaniya 38 etegeeza buddu, sirevale. Bw'oggyako nnamba 8 n'ogiteeka yokka evaamu ebigambo ebigamba nti new beginning, entandikwa empya. Y'ensonga lwaki amataba bwe gaazikiriza ensi, omuwendo gw'abantu 8 abaasigalawo mwe mwavaamu abantu abalala bonna. Kitegeeza nti olwo lw'abantu Katonda yaluwa entandikwa empya okuyita mu famire ya Nuuwa.
N'olw'ensonga eyo omusajja ono newankubadde ng'ali abadde muddu ow'ekibi mu bulwadde obwo bwonna okumala emyaka egyo 38, ne Yesu ajja gy'ali awa omusajja ono entandikwa empya ey'obulamu bwe, eby'oluvannyuma byonna abireke asobole okutambulira mu bulamu obusaana. Naawe muganda wange ampuliriza, ekimu ku bigendererwa ebireeta Mukama waffe eri obulamu bwaffe mu ngeri ez'enjawulo kwe kutuyamba n'okutusaasira okusobola okutuwa omukisa okuddamu okutambula obulungi nate ng'ekisa kya Katonda bwe kiri. Osobola okuba ng'onafuyiziddwa ekibi mu ngeri ez'enjawulo, oggweddemu amaanyi, waliwo ebikunyigirizza, entambula yo nga si eyo Katonda gy'ayagala, era nga naawe okimanyi nti Yesu ne bw'akomya obwakabaka bwe olunaku olwaleero, awamu nange nga tetusobola kugenda mu bwakabaka bwa mu ggulu. Ebimu nga tubitambuliramu nga tulemereddwa n'okubireka. Ne Yesu ajja gye tuli ng'agamba nti oyagala okubeera omulamu. Singa okkiriza okubeera omulamu, mweteefuteefu okuwa entandikwa empya ey'obulamu bwo. N'olw'ensonga eyo era olw'ekisa kya Katonda, Bayibuli etugamba Yesu bw'alaba omusajja ono amugamba ebigambo bino mu lunyiriri olw'omunaana nti Yesu n'amugamba nti golokoka, weetikke ekitanda kyo otambule. Bye bigambo Yesu bye yamugamba nti newankubadde ng'obadde mulwadde nga tokyasobola na kweyinza, golokoka. Ekigambo golokoka kitegeeza to come on the scene. Obulamu bw'omusajja ono bwali bukwekeddwa okumala ekiseera. Mu myaka 38 nga ne byakola si bya nsonga, talina makulu nga bwe tuyinza okugamba, omugaso gwe nga mutono. Yesu amugamba, bw'okkiriza n'okola ekyo kye nkugamba, ŋŋenda kukuteeka abantu bwe bayinza okukulabira. To come on the scene, amuteeke abantu bwe bayinza okumulabira. Naawe njagala okukutegeeza obulamu bwo busobola okubeera nga bukwekeddwa. Nga ki ekibukwekeddwa, ekibuleetedde okwekweka n'okufaana ng'abantu bakyalaba mugaso gwo? Mbeera ya kibi. Abantu bayinza okukumanyako olugambo nga teri ayinza kukubuulira kyama, ne bakufuula omuntu atakyasaana, atakyalina makulu, nga n'ebyoyogera tebabissaako birowoozo, kubanga obulamu bwo n'embeera yaabwo erina weekutadde. Naye olw'okukkiriza ekigambo kya Katonda akugamba nti Yesu alina enkyukakyuka gy'asobola okukola mu bulamu bwo, akuteeke bwe bayinza okukulabira. Waliwo wayinza okubuuza nti bannange eno mwalabyeyo ani? Nga tewali na muntu yenna ayinza okukulowoozaako. Omuwandiisi omu yagamba nti when your presence is not recognized, then your absence makes no sense. When your absence is not recognized, then your presence makes no sense. Omuntu bw'obeera ng'obutabeerawo obwo teri ategeera nti gundi taliiwo, omukyalo ono taliiwo, oba omwami taliiwo, kitegeeza nti ne bw'oba wooli okubeerawo kwo tekubeera makulu. Ekibi kikweka obulamu bwaffe wadde weetuli naye nga tufaanana abataliiwo. Yesu ajja gye tuli afuule obulamu bwaffe obw'enjawulo, tusobole okulabibwawo mu maaso ga Katonda ate ne mu maaso g'abantu. Amakulu gaffe agayinza okubeera nga tegakyaliwo gasobole okubeera nga gakomezebwawo. Nkusaba muganda wange ne mwannyinaze, mu kiseera ekifaana bwe kiti tusabe Katonda azze buggya obulamu bwaffe, kubanga tunazza obuggya enkolagana yaffe ne Katonda, tugenda kubeera bawanguzi. Nsaba ekisa kya Katonda okubeera gye tuli. Mukama yeeyongere okutuwa obuwanguzi ng'ekisa kye bwe kiri era nga bwe tukyetaaga, kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.